abagole abakazi babakase bukase okujja ku mbaga zino simanyi. Waliwo ekintu ekintabula. Ebiseera ebisinga ku mbaga abagole abakazi tebabeera basanyufu. Babeera banyiivu. Oba kyekiba kyabanyiiziza nga tebannaba kujja ku mikolo. Oba abayazose kukwatira bbaawe mu bwenzi. Oba abayazose kusanga meseji z'abakazi balala ku ssimu nga tannajja ku mukolo. Nze abakazi bansobera. Mubeera banyiivu ku mikolo gyammwe. Njagala otunuulira emikolo gino. Omukyala gw'olaba ono asooka eno embaga esooka ey'omukazi omukadde. Faaza yamugambye ayambaze bbaawe empeta ku mukono. Omugole omukazi abula mmenya musajja lugalo. Abula mmenya musajja lugalo. Tekawo nze nkutekeko ekiweta nfulume ngende. Kyokka nga omukolo gwabwe bamaze ebbaga nga bagupulaninga nga bagulindiridde. Bw'otunuulira n'embaga eddako, omugole omusajja yakuba dansi okumumala mu nsi. Omusajja bw'azina bwe yeegayula bw'akasuka amagulu bw'agira bw'atane ku mukka. Naye omugole omukazi alinga kibumbe oyinza ogamba gy'alaga tayagalayo. Naye ng'ali ku mukolo gwe ogw'embaga abakazi gye musinga okwagala ennyo. Omukolo guno omulala at least ko omukazi yali musanyufu. Yali musanyufu n'omukolo gwe. Ate bw'otunuulira emikolo gino esatu, bano abagole abatali basanyufu be baakola omukolo emikolo egy'ebbeeyi egyalimuko kasente yadde si gya bbeeyi nnyo. Wabula ate ono omukazi bambi yali omusanyufu mukko, ate bambi yalina akakolokolo nga kali awo bambi kallo bajeti. Simanyi lwaki emikolo egy'ebbeeyi abakazi temusanyuka, muba banyiivu. Kyokka emikolo egya layisi munanga abakazi babeera basanyufu. Njagala nsooke nkutuuseeko emikolo gino ogyerabireko, video gimpereka like, video yiyo. Hallelujah, hallelujah. Jesus.
Abakazi mwagala emikolo naye bwe bagibakolera ate mutugubala butuggubazi. Mutugubala butuggubazi. Kakati ono omukadde asooka anaafumba kweri. Ono omukadde asooka tagenda kufumba. Wallahi tagenda kufumba. Obunyiivu bwaliko. Essungu lyalina ndooza ku musajja oba yamukoze eki? Oba omusajja yamukoze eki? Oba yamukase bukase okujja okwambala gawuni? Kyokka babeereyo nga bakanda abasajja emikolo. Banange nze nkuba embaga. Omusajja n'atuuka ekiseera n'akukuba embaga ate n'onyiigira ku mukolo. Bambi omusajja nga musanyufu bita naye gwe omukazi ate n'olaga busungu. Kati ono omukadde ono si kiwa nti oba anaafumba agenda kukuba omusajja empi bwe ndaba. agenda kubeera dikiteeta mu bufumbo. Kubanga faaza yamugambye yambaza omugole empeta. Omukazi n'akwata olugalo lw'omusajja nga yabadde n'empeta ayagala giteeka ku kigalo kisajja. Kino ekisajja kisajja nga kwayagala okussa empeta. Nga ne byakolalaga tabyagala oba mukase bukase okujja mu kifo. Naye nga ali mu ssanyu lye mwazannyira. Mwe bagamba ku nsi abantu babane embaga zaabwe ziba za mirundi mbu 3. Waliwo embaga ey'okuzaalibwa, embaga eno ey'omukazi gye yabaddeko ey'akadaali, n'embaga ey'okufa. Z'embaga 3. Kwegamba byebintu bye bakolera emikolo. Naye omugole ono omukadde ye ndaba tajja kufumba, agenda kuba mutulugunyi. Kakati bwe tutunuulira embaga ya mwana mulenzi ono owa Masuuti akasuka okugulu eyafuuse Queen Dancer ku mukolo gwe, babi musajja wattu yabadde musanyufu. Akubye mukyala w'embaga gw'ayagala ku mutima, gw'ayagala ku lo, gwe yalonze mu bangi, n'amukuba embaga makeke eyasidugudde ebitooke. Kwegamba babadde bali mu kutambula walk of freedom, ng'omusajja musanyufu bw'akasuka okugulu bwe yeenaanuula bw'akola biki ng'abula nakuta katima olw'essanyu eringi kubanga amazina yazinye mangi. Ne bannange omukazi nga ye nga munyiivu. Omukazi nga ye munyiivu bitya? Abakazi lwaki munyiigira ku mikolo? Mulekera onyiigira ku mikolo gyammwe. Bwebenga embaga tojjagala gisazeemu. N'ekinsobera omukolo mujja ne mugunyiigirako kyokka nga ansi akantu kanno gw'okalina gw'osalawo gw'okkiriza. Gw'ogaana gw'osalawo. Naye ate n'ogenda ku mukolo otugubaliddeko, kamera zikwata. Abakazi mulimba. Mulimba be bano be tuwasa. Ne bamukolera embaga n'afumbayo omwezi gumu 2. Oli mukadde tagenda kufumba. Mukadde yasoose tagenda kufumba. Noono waakusabira. Omulaga nti ali mu kupretendinga yeekaza. Alaga yeekaza bwekaza naye ng'ebyokufumba ebyembaga si byaliko. Nga mudda kati ng'onatandika okugamba nze bannange nze n'embaga nze nali si byagala. Okitegedde be bano abakazi. Kakati njagala tutunuulire mwana muwala ono bambi eyakoze omukolo gwe mu kyalo ogwabadde ogw'ekinaku ogw'ekyavu, wabula yabadde musanyufu. Yabadde musanyufu n'ekyo bbaawe kye yaleese. Era bw'otunuulira ne gesitya y'abantu nabo babadde basanyufu okwaniriza omuko. Nti omuko teyabadde mugagga naye atlisika abantu bamulaze ssebulaavu. Omukolo tegwabadde gw'amaanyi naye wabaddewo essanyu. Omanyi omuntu osobola leeta ebintu nga bingi naye muganda wange n'otwala omuntu nga temukwatagana n'atandika kukulangira mpa entebe zange, mpa kino, mpa kiri ng'abyagala. Naye omusajja yakimye mukyala we ne baleeta bye baasobodde. Omusajja n'aleeta bye yasobodde, famire y'omukazi n'emukkiriza mu ssanyu nga bw'obalaba awo. So omukolo guno
so fa ku nze omukazi essanyu lye yalaze bbawe teryabadde feeke lyabadde lya ddala lyabadde lya ddala era omukolo guno omukazi ajja kufumba ono omukazi ettooka agenda ddiboobeza kkiriza gaana era katubasabire emikisa wabula bali abalala naddala omukadde ono agenda kuba dikiteete ngumi ejja kunyuuka mu maka CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mungoberera mubeere bulungi. Peace and love.